CMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbagaliza omwaka omujja. Mbagaliza omwaka omujja. Ngalo oluyimba n'engoma nakola atya. Mbagaliza omwaka omujja. Yongerako akalulu. Tubalamusizaako nnyo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okutuwagira doozi y'obuwangwa n'ennono okuva mu Ssaabakabona w'obuwangwa n'ennono enzikiriza nga yo mu bukulembeze Ssaabakabona kitegeeza abaakulira ba Kabona bonna kale mu ntegeera ey'oyo atali wa buwangwa na nnono ono ye paapa w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tubeebaza nnyo abatugoberedde omwaka 2021 tuyingidde omwaka 2022 nakati tugguse. Leero tetusinzidde mu kirowoozo mukono nga bulijjo. Ssaabakabona eggwanga yali etoloola mu kuteekawo n'okulambika n'okutereeza enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yenze Ssaalongo Kanka Kapita okubaweereza n'abeetoolodde bonna mu crusades eno. Tubeebaza nnyo okulambika omulundi omulala. Okubabuuzaako emabega wa kamera kangende wa Ssaabakabona asooke abawo obubaka obubabuuzaako ndyoke mbanjulire ekisabukula 2022 nga kisingira kuba kyakutereeza. Ssebo nsanyusa okulaba n'omulundi guno. Weewaawo ssebo nange nsanyusa okubasisinkana mbabuuzaako abalabi ba TMO online media ne SK7 media abantu mwenna mu ggwanga okwetooloola gye muli. Banaye twebaza Tonda Namugereka atenderezebwe nga agulumizibwe nga aweebwe ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago. Weewaawo tubeebaza Tonda Namugereka okubayisa mu mwaka omukadde ate ne tumusaba guno omupya asobole okubatwala obulungi n'okubateekateeka okulabika nti muguyita mu mirembe. Mwebale kubeerayo. Mazima. Mwebale okutulaba omwaka 2021 ate kati tuyingidde 2022. Mazima. Omulundi guno olwaleero tusinzidde ku kyalo mu Town Council y'e Ssekanyonyi mu district y'e Mityana ku kyalo Magalaawo kumpi ne prison ekyalo bakiyita Kireka oba Kasirye. Bassebo ne banyabe eyo nayo waffe gye tusinzidde olwaleero Kanka konkwatiriza nga ndi ku kabaside pate ka muwala wange muwala wange Omumbejja Ndagire leero gye munsangiriza olunaku olwaleero. Mazima. Yeewaawo. Okusinziira abantu abayingiza omwaka nesobola kulaga abantu emikolo gya kuyingira mwaka lwa nsonga nasuubirayo abantu abajja okubasolovingira ebizibu byabwe nga kamera si kyeyali badde asoosa kuba ekyamuleeseewo nnaku eyo gyayagala agireke mu mukadde ng'ayingira okutereeza omupya. naye njagala okujjukiza abantu Ssaabakabona yayingiza abakkiriza bonna mu buwangwa n'ennono omwaka. Abantu ndowooza balina kikwebaliza. Abatajja ku mwaka ki kye baasubwa? Abatajja ku mbaga ya mwaka baasubwa ebintu bingi nnyo. Twayingira omwaka mu nkola ey'okwebaza Tonda Namugereka byatuyisizaamu n'ey'okumusaba ebipya. Omwaka wali gwagaddemu ki? Mazima. Wali agadde kubaamu na mbaga, wali agadde kubaamu na mukyala, wali agadde kubaamu na ssente, wali agadde omwaka ogw'essanyu. Twayingira omwaka n'omutukuvu Ssewamala Musoke okukyusa amakyusa abantu okuddamu okubeera n'emirembe, okuddamu okweyagala, okuddamu okuba obulungi. Era twayingira omwaka mu nkola ya kwegayirira na kusaba. Twayingira omwaka bakabona ne bannabbona. Kyali kiyitirivu nno kwali kulya kwali kunywa. Ye n'agamba nti kwabadde kuba si lunaku lumwe emabega. Mazima. Ate bwe twavudde mu kuyingira omwaka n'enjolekera ensozi z'omutonzi. Kanka kero ndaba ndi mukoowu wadde onsanze wano ku mukolo naye ndi mukoowu ennyo nnyo kubanga bwe twava wa Ssewamala ate n'enjolekera ensozi. Eriyo bazzukulu bajjajja abali emitala w'amayanja eyo abaali baagala ogenda okufukamirako ku misambo egyo egy'omu nsozi balina emirimu gyabwe baagala okuyingira omwaka mu nkola empya. Mbadde mikolo mbadde mbazzukulu nga 17 abali emitala w'amayanja eyo nga nteekateeka emikolo gyabwe nga nteekateeka ennono yaabwe nga nteekateeka enkola yaabwe. Era olaba
nti ennaku zino ndi mugonvu naye omukolo kwegamba emikolo gyabadde gy'amaanyi nnyo mazima era abanaasobola okirabako bajja kulabako kye banaalabako naye ebintu bingi omanyi kankaka eno enkola ey'obujjajja nkola ya kyama bw'emala okubeera enkola ya kyama nti si buli muntu nti ogenda kumulaga mu kamera era olaba waga nti abantu balina ennaku yaabwe abantu balina ebizibu byabwe oteekawo kamera akaluubirizibwa okukuba akaama ekyo ekimumazeeko ebbanga kyatayagala kusumuka nakyo kuyingira mwaka mulala okitegeera kaakati egyo ne gibeera nti omukolo gwo ne gujja gubeera nga gubaamu ekyama eri abalokole abasiraamu abakatuliki nga tayagala kulabika naye ng'alina kyayagala Ssewamala amukolere kakati ebintu ebimu abantu tebasobola kubiraba kubanga ffe tulina enkola eyatwekisize. Amazima njagala okujjukiza abantu nti mu lusomesa olwasembayo wakoona ku kigambo omulembe omutinzi kyusa nsi era n'osomesa nti tugenda mu mwaka omukazi mu ekyo nga buli muntu abayigira ku mukutu ate bo basobola okukitegeera nti wabeerawo obwetaavu bw'okweteekateeka okugenda mu kirala kati nno eyo yonna tuvuddeyo engeri gy'oludde mu mikolo ate nga nange nkutawaanya obutakuweeza kuba waliyo abatajja ate abalabira wano nga nange bambeera bubi kati mu ekyo njagadde okusabuukulula omwaka 2022 nga nyina byenkubuuza ekisooka kino nja kiyisaawo mu lukwakwayo okwengende ku kyandeese abantu waliwo eyaŋŋambye waliwo obulwadde mu nsi babuyita oba lukemiya oba bukwata busomyo kati baawulira ŋŋamba nti nyina Ssaabakabona ye muyunzi yekka akuyunga ne bw'oba tewamatira bwe bakuyunga mu kizungu baddamu n'amenyawo n'akuyunga nga tokola ki ne wabaawo ankubira kuva mu kitundu ekimu naye kyebulaaya naŋŋamba waliwo buno obulwadde obulala obututawaanya nga bwo bwa busomyo kuba wayogera ku magumba n'abinywa waliwo enkola yonna ey'obuwangwa bw'omuntu mwayinza okuwona endwadde y'obusomyo obusomyo obwo kirungo kijja kikula bukuzi nga bolaba obutafaali obuzimba omubiri gw'omuntu kakati tuyina eddagala olaba abaana bano abazaalibwa ng'obwongo tebutuuse tulina eddagala lye tubakozerako n'emikolo gye tubakolako obwongo obwo omwana n'akula obwongo ne bukula n'atuukagana n'embeera y'omuntu mazima ng'oba olaba omuntu azaaliddwa nga tannatuuka oba nga bolaba omuntu azaaliddwa ng'alina sikoseros kati obusomi obwo magumba bukula bukuzi kakati ekirungo ekyo aba yafuna ekirungo kitono mu mubiri kati tulina eddagala lye tukozesa by the way nno n'omuwafu ogwo gwolaba guvaako empafu guvaako akabaani awo eddagala eryo tulifumba ne tujja nga tukuza obusomi obwo kankaka abantu tubapaakingira eddagala okutuuka mu mawanga ago gonna okuyita mu nkolo omuntu atuwa adresi ye ne tupaakingira eddagala okuyita mwaba abatambuza ebitereke ne limutuukirako ddala awaka wakolaki waali ate bw'atuwa kode gundi adresi ye tugikuuma ng'eri secret situgaba adresi z'abantu era bw'aba ng'alina kyayagala tubikuuma nga tuli secret naye lukemiya bagambye ensonga tugikoze kanga kaliwo omukyala abadde Bulaaya eyo nga kansa amutawaanya n'amaaso ng'alina ekizibu kinene nnyo naye ng'ate kyakolebwa mu nkola eno eyaffe ey'ekiddugavu oba ey'ekinnansi abantu tubajjanjaba gino emisambwa gye tukozesa emizimu abalongo n'amayembe obwa Katonda bwe tukozesa obuyinza bwaffe maanyi ga mbuyaga embuyaga etuuka wonna buli wamu nga weeba isobola okutuuka waawo kale oyo w'ekizibu ekyo mugambe tukwatagane ayite kuggwe tukwatagane tulabe lukemiyoyo bwe tukuza obusomi obwo amagumba gatereera nange era nja kumusaba ne bw'atakwatagana nange kuba bwe mba nkola vidiyo sikwata simu singa kati aba akubye kati oyo aba amiisinze nja kumusaba agende ku vidiyo zino zennyini kubeerako ennamba z'obuwangwa n'ennono ayitireko ajje direct kumumanyi aleme kuyita mu kamera wa kamera ate kujja ku bwetaavu omwaka 2022 waguyingiza abantu ng'obaagaliza mirembe njagala abantu bakulaakulane
njagala abantu bafune era gye najja ekigambo kye nava nakyo mu kyalo nga nzija e Kampala nava Masaka eyo nakyo ekigambo nga bakiyita kwetambulirako omulamwa gwa 2022 ekisooka nsaba onnyinyonnyole ekyo kyempulira kye bayita okwetambulirako kye kiki bwe kiba kirungi tutegeeza abantu beetambulireko 2022 bakyuse obulamu kubanga 2022 si mwaka gwa nsobi 2022 mwaka gwa mukisa 2022 mwaka gwa kufuna 2022 mwaka gwa ddembe basabo ne banyabo saagala kulwawo nnyo okwetambulirako okwefaako omuntu agenda noga naye gundi gwontambulirako gundi gwontambulirako gundi gwe nokola bwoti lwaki ontambulirako okwetambulirako kwe kusala amagezi n'ogendako ewa jjajjaawo muzadde abaana baganya okufumbirwa muzadde abaana abalenzi abaana baganya okuwasa muzadde abaana ne mubazaalira mu nsi z'abazungu muzaalidde abaana Canada mu America abaana tebamanyi buwangwa bwabwe abaana tebamanyi nnono zaabwe bakuze waka ssente weziri naye bakula muwawa abaana si bagange abaana si batambulireko abaana temubaliisiza lumanyo abaana temubaganze tiwaliiwo kwegambe enteekateeka ey'okwetambulirako yenteekateeka ey'okukokoola ey'okusumulula ey'okulasizaako ey'okuwa ekyogo ekyo eky'omukisa ekyogero kibeera ky'abaana bato ekyogo kiba ky'abantu bakulu Saba Kabonero kansibe wakati akuze omuwawa afaanana atya omuwawa kyekiki ye mwana okumuzaala ne bamuzaalira mu ddwaliro e Mulago ne bamala okumujja e Mulago ne bagamba omwana omukyala wali omunnyo omwana alina ennoga kaka ne bagenda mu hino ne bagulayo amajaani omwana ne bamunaaza amajaani n'akula nga ne byakola byonna biringa majaani etemejjirikiti onaaze omwana kwata omwoloolanyiga omutwe gwe ekkajjo ly'enjovu lirimu amaanyi emyoloola gikyaliyo abantu bagitegeera mu Amerika omwololo gutemewa ate kakati bwe tugutema wano nga tumuweereza bw'aba teyasobola kugufuna nga muto ne tubimuwa ng'akuze kyekyogo eri muto ne kibeera kyogero kakati tuwoloola omwana ono okuva mu buto ate ne mu bukulu kakati gwe ataafuna mu kisoogo taata wo tiyaliiwo maama wo tiyaliiwo maama we yali mwana muto naawe we yakuzaalira oluusi alina bizibu yakuleka wakoli wa myezi 2 naye kati okuza owezza emyaka 18 2 oli ku yunivasite wetambulireko noonya siri wala nkubira akasimu noonya jjajja w'abaana yenna akuli okumpi bw'oba omanyi ng'anaakusobolera otukole wetambulireko wegange baga nti aswera abuuza atunda alaguza kakati omuntu bw'aba agenda kuwasa abuuza bw'oba olina by'otunda olaguza bannange naaguzaani ntunde ntya wano nkole ntya kakati omuntu oteeka okwetambulirako waliwo amaanyi ag'obwakatonda waliwo obuyinza obwa bwakatonda mukama katonda yateekateeka olaba kankaka nga bwe nti mbadde mu nsozi ennaku zino 2 okuva nga lumu twagenda mu lusozi naye mu nsozi eyo gye twagenda nti amaanyi gali ag'obwakatonda olw'okuba nga weegali kati gamenya obuyinza obwo bwe bukutuulako ng'ojjanjaba bukuzitoowerera n'obeera ng'omenyeka kakati amaanyi ago tugakozesa okulabika ngayamba abantu bagayitaani spirituality n'obeera nga wenanga ojjudde kale bassebo ne bannyabo ne tugaana edda n'abantu baffe gye muli nammwe muteeka okumanya ebintu ebyo muteeka okumanya okwerwanako okwetambulirako mutereze emizimu gy'ekika kyammwe mutereze emisambwa gy'ekika kyammwe mutereze amayembe g'ekika kyammwe mutereze timukyasobola kuzizimbira timukyasobola kuzimbira lubaale timukyasobola kusamira timukyabisobola tugula 5 ku 10 2 ku 4 olizimbe wanga naawe ononya wowagika katoyi tewali kakati awo okwataganira ne Ssaba Kabona n'atereeza n'akutwala ewa Kabaka Bulamu ewa Ssewamala ewa Jjajja Lubowo ewa Kitinda mu bachwezi ne tuteekateeka n'oterera n'obeera bulungi. Njagala okubuuza ekibuuzo obuzibu obutawaanya ffe abanoonya okuyambibwa kwezuula na butamanya kiki kugoba omuntu ategeera atya nti nno alina okwetambulirako? Ekisooka ogenda n'olaba omuntu ng'alina omukisa katugeze bano babulooka b'amayumba babulooka b'amataka ogenda n'olaba abagagga ne bajja nga bonna baagala okugula ettaka naye nga gwe ne bw'omulambuza tagula
ogenda nolaba omugagga ne bajja baagala amamotoka ogalina naye nga ne bw'omulambuza tagula nkwegamba n'olabira ddala ng'ebintu gwe nga ne bw'okwana mukazi baanaye ng'owo gw'ofuna ewakagera akatemeko yew'ekigere kyekibatta ku ttaka kweganga ne bw'ofuna muntu ne bw'olinnya emmotoka wakiri eyabikira ku kkubo kwegamba n'olabira ddala ng'olina ekisirani kya mbwa njeru kubanga buli weeyita bagiraba bakuba bukubi ne bweyita mu malagala kale no bassebo ne bannyabo kwegamba weewulira ng'ebibyo omwana ow'olwo ofuna emitwalo 10 omwana ow'olwo agenda mu ddwaliro lwofuna emitwalo 2 mukazi w'olwo bagenda omulongoosa lwofuna kwegamba ng'ebisigo lw'okutekka ssente akasolya lwe kavaako kibuyaga lwajja kagenda bugenzi lw'okutekka ssente katambula butambuzi ogenda okulaba ebintu byonna nga bigenda mu ngenda gy'otayinza kukola ki kutegeera era okwetambulirako kwegamba weeraba ne bw'oba oli mulimi ne bw'oba oli mulimi wa kasoli ne bw'oba wa bijanjala ebyo tibibala ojja ogenderere kati nze nina emisiri gy'emmwanyi tolabye kati eno gyonsanze nina emisiri gy'emmwanyi nina ebitooke nina amalimiro nina ebintu naye osanga nga omusiri ogwange n'ogwa neiba nga tusalagana ekibanja naye ogwa neiba bwona bwakunduga bwe buti ebaga nti ojjumba mulogo twali twogera ne mwami Kibuuka William program gye nasembeyo okukola ng'ennyumba ya Kibuuka eri wano nga waliwo ekikomera ky'omugagga nga Kibuuka n'omugagga baasimba ebimuli byebimu ng'ebyo bye byakunduka naye ng'okubawo olutanga eby'omugagga byo nga bitegeerekeka naye mugagga Kibuuka obwavu bujja kuluma nnyo yagambye Kibuuka yagambye nakati obubuzi buno bwe naabutunda bunaatwala abaana bange ku ssomero nagaa akadaala oluusi tukakozesa emitwalo 7 puroguramu nagigoberedde omanyize ndi mukozi wa TMO sina puroguramu gye siraba nagigoberedde bulungi nagaa ndi kati omwana omuwala wuuno omwana yakwata engabo mu luyimba olwakaalo ka Buganda yatudde senior 6 nenga kankubire kankakono munnyonnyole munange Kibuuka ajja kujja ano naye akakadde ka ssente tulabe ng'asobola okudduukirira emirimu gya Buganda era babanga omuyambi nadde nnoonya kumunoonyeza ngeri kibaana be gye badda ku ssomero bave kadaala k'emitwalo 7 ebintu nabirabye Kibuuka owulidde ku kamera kwali akakadde nampise ku TMO omwana mulenzi oyo wagambye nti no yayimba ennyimba za Buganda n'ayimba akaalo ka Buganda n'ayimba ekitiibwa kya Kabaka n'ayimba leero birthday ya Kabaka naye waliyo oluyimba Kibuuka lwe yayimba njagala mbabuulire mu abantu yagamba ndi yenze Kibuuka William nzaalwa eri eggombe ewala wadde ndi mutiini nti naye ensi n'ensi neesimisa ebinvaamu enfaafa mmwe bye mutenda mpozza olunye baana mmwe mbuuza ki ekibatuusa okukola ebyo bye mwekoze bingi ne mubanga abaagwenya ne mukaabya abakulu buli lukedde mbeewuunya ne babanga abazza emisango ku nsi okubazaala mbwanze nwaje egambye ekiddukiro ky'aboonoonyi beeyita bo balaasa abakatawaana abaana abato bakukaabya amaziga ezo ennyimba Kibuuka ze yasooka okuyimba tizikyawulikika wano naye nga musajja muyimbi wa mutawaana nnyo era twebaza TMO online television okutunoonyeza abantu abafaanana bwe bati akola asiimibwa puroguramu nagirabye yonna nga bw'atambudde n'ogenda ematuga ku mabanda ningamba omusajja ono akyaliyo mulamu puroguramu nagirabye bulungi ssebo ate puroguramu abantu bagyagadde kubanga olaba mu kaseera kano kabadde kaseera kanaku nkulu kabadde kaseera ka bikujjuko naye olaba tunuulira puroguramu ya Kibuuka yalinye sipiidi engeri abantu gye bagirabyemu nali simanyi nti abantu bayinza okulowooza omusiima abantu bagyagadde kuba nze natuulaawo ne ndowooza ono gyali oba taliyo Kibuuka gyali mazima Kibuuka weebale Kibuuka musajja mulungi naye namulabye ne Lubaala amutawaanya anti ekimu ku byantwala nga munoonyeza n'obuyambi obwo kati puroguramu agirabye essebo ne Lubaala amutawaanya ajja kuyitayo mukono mu kirowooza tujja kulaba ku TMO ate enkunga n'abantu abalala bonna Stone Roofing mukwano gwange Stone Roofing yamba ku Kibuuka mukulu nkooyooyo
Elisa Kiwana waliwo mukwano gwange Mama Mukisa Mama Mukisa noyo mukwano gwange nkubuulira Mama Mukisa kulambiro omusawo w'amaaso mukwano gwange naye mutumiddeko senga kulanama n'abakozi aligawesa yamba ku kibuuka kalo ka Buganda nange nja kukunga bange bemmanyi bemmanyi mukulu Jakana teweerabira kibuuka kubanga Jakana musajja wa Buganda kibuuka namwagaddeko ekintu eki tufaanagana yagambye n'agandi ne bwe bampita Mengo kati ne bampita saawa eno wambuuza nti singa bakutumayo omulimu gwa Buganda singa bakutuma omulimu mu kifo kyo ogamba nti bakuddukira olwaga nsitukirawo ku kabaka wange ekyo nno nange kyendi ku Buganda yange owulira nga tuyomba byonna waliwo n'akayimba kaka nti alikwatako kabaka nange alindaba kabaka wange okitegedde kale nno kibuuka mwebaza okuba nga akyayagala eggwanga lye ng'ayagala ensi ye era abantu mwenna muyambe ku kibuuka Ssaabakabona bw'otunuulira embeera ya kibuuka y'embeera y'okwetambulirako gye mbadde ŋŋamba yewaawo sebo kibuuka yayimba ntegeeza omuyimbi ali eyo yonna ng'oluyimba olulwo lwe lutakola hiiti ke kaseera okyuse mu bulamu eriyo omulimi gw'obadde oyogerako ng'emmwanyi za Ssaabakabona zibala eziza obuwuka ne bukola ki ne buzirya ndooza ke kaseera waliyo abalala bonna ng'abalinnya ennyonyi ye waliwo ajja okugamba nti ye gwe ŋŋamba bwe yatuuse okugenda e Dubai ne bagiggala waliwo yatuuka okugenda esente baazimubbako lwaki tiyayise mu Bajuba Royal Travel tiketi baagimuwa ne bagikwata ne bagimuwa bwe yatuuse bw'ati ng'ebula ennaku 2 agende ku kisaawe nga buli kimuya n'akasawo yakategese ne baggalawo lwe yali afunye sente ogula tiketi ku luno ze yafunye bazimubbirako mu kibuga waliwo ekizimba osijja kukyogera oli ajjaga muttira bizinesi kakati ng'omanya nti abantu balina ebizibu ng'omanya nti abantu balina ensonga ng'omanya nti abantu balina ebintu banaye mbatumirako abakavitoni music ndowooza nabo puroguramu yaffe bagiraba tibagiraba ku TMO bagiraba mukulu lujja ne munne nabo mbabuuzaako kubanga omutimbagano guno gwaffe gwe tulina mugazi tukolagana ne bannamawulire bonna era mu kuyingira omwaka guno twayingiza bannamawulire omwaka omanyi kankaka bannamawulire bavuddeyo nnyo mu byobufuzi olw'okuba bamanyi embeera eruma abantu tiweerabira kubagamba nti tulinawo ne meeya 226 waali Saalongo kankaka Masaka Kalungu Erias Lukwago Saalongo Peter kankaka kati kazaabika emipiira mazima kazabike emipiira abantu tulina bajjukiza mazima ate buli wamamba wanaye kituufu bw'oba olaba nga kankaka asobola okutuusaako ekirungi ne bw'omuwa ekibuga mwana wa kibuga era asobola okikuuma ate n'okifunamu ky'oyagala njagala okubuuza ekibuuzo Ssaabakabona mu mikolo egiteekateeka okwetambulirako okwetambulira kitegeeza nkutta ebigere byange n'enzija bantu bangi nnyo abalyetaaza obuyambi naye ng'okutuukirira aliko wala naawe aliko wala n'ekirowooza aliko wala nti distance ye wakulinnya nnyonyi ku mmeeri okwetambulirako okw'omulembe guno omuntu asobola okukyusa obulamu ng'ali mu Amerika omuntu asobola okukyusa obulamu ng'ali mu America omuntu asobola okukyusa obulamu ng'ali London omuntu asobola okukyusa obulamu ng'ali South Africa omuntu asobola okukyusa obulamu ng'ali China omuntu asobola okukyusa obulamu ng'ali Israeli empewo ffe tusamira mbuyaga bassebo ne banyabo ffe tuli basamize n'embeera nga ndi London mu ofiisi yange nindirira promotion eganye nesirinya nnyonyi olinda butuuze ate nnyonyi tiketi ya miliyoni ogenda kutambuza olugendo otambuze miliyoni 2 ate onoonya miliyoni 5 okubaako ky'okola onootambula onootuuka ddi onootambula onoomalirako omukono beera wooli nkubira essimu eri 0772623884 teekako obubaka ku WhatsApp bwe bw'okuba nga sikwata mbuulira ky'oyagala tukole nabagamba buli omu akwate sekita ye tuyambe abantu baffe ebirwadde oli mulalu wagwa eddalu magulu gakuluma baakuloga simanyi oliko kitambo simanyi oloota binnya oloota basajja bakwebakako simanyi biki ofunaafuna ebintu tibitegeera oloota mbwa zikuluma mbizi zikutuga mutukubire
bubiri abantu muliko eddogo abantu mwabba bannammwe abakyala mmwe mwakwana abasajja babannammwe babaloga mulikanga zimuzimu n'omusajja lwasula naawe tadda n'emmotoka gyavuga efuna accident bw'owoza ndi mulungi weesize ebizigo tibimala waliyo ebizigo eby'obujjajja waliyo olweza n'ebbombo waliyo kayayana waliyo lukula waliwo kyewungula waliyo mavi ga mukulu tigafukamirira bwereere katonda yatonda emiti gino nga giina ensonga muleke kwesiba ku bayibuli na kulani timuli bawalabu timuli bebungereza timuli bawa muyina ebintu byammwe ng'abaganda ng'abaddugavu ng'abasoga ng'abaafrika tubakubidde emiranga mulekeraawo okubonaabona tulina okusitula ensi yaffe nga tusitula n'obuwangwa bwaffe kanga tusomeseza abantu nga badaagana President w'eggwanga tiwamuwulidde yabadde sipiiki gye yakoze nga ggalawo omwaka tiwagiwulidde yagambye ndi n'otunuulira ddiini mwazireeta wano mwatuleetera katemba ne mugamba abantu simanya abantu bali sitaani mu nsi yaabwe mwatuleetera ebidiinidiini wano ne tiwawulidde pulezidenti wa Uganda nga yakugamba nti oteekwa okumanya omusambwa kaakati ggwe ofuuse mulokole weesibyeko bayibuli omusalaba gwonna gukuwaniridde gukomeno yambala omusalaba nga n'okuloga bw'ologa bw'oba toyagala mujja kufa obwavu omanyi nenyini musalaba yagamba weetika omusalaba gwo olyoka okole ki teyakugamba nti kangu kwetikkire yagaa gwetika olyoka okole ki eddiini terinawe kugirako bizibu byo ekuleka nabyo terinawe kugirako bizibu era mu ddiini eno nga bwe nakugamba nakulira mu kigo eddiini n'ebigambo byeyogera ng'egamba nti oyo Kristo teyajja kudibya byansi wabula yajja kulongoosa n'okukola ki ate gwe tomulaba bamuzaala mu kisibo kyande mazima kuteebwa bamuzaala mu kiraalo mu kiraalo ky'endiga mazima bagandi Kristo omwana gwaki gwendiga tibagambako omwana wa Mariya kakati akaliga ka Katonda kwegerezya mu kasadde akaddi endiga yakiwanuka eri eno mu ssabo mujje tutereze ebintu ffe tuyina endiga tuzirunda tumanyi kye zikola bweboddayo nti akaliga ka Katonda kajjawo ebibi by'ensi nga tokalunda nga tokalina nga tokamanyi nga tiwasimba mukookowe wojjira gye twasimba n'ofukamira ne tukola ate kanga kakankubuulira gwolowooza singa situkolera abantu singa bakyatugoberera mwe mulowooza tufuuse tutya ebyekyeyi tebiwangaala kukolera abantu tubayunza amagulu abantu tubajjanjabye abantu bawonye abantu bazadde mwe basiina mwana okuzaala kwalema nafuna ebizibu abantu bazadde abantu bakoze ebintu bye basobola okukola abantu bali bulungi abantu batufunyeemu nammwe mukole bwe mutyo ate njagala mbabulire timwesibeeyo kati nkugambe tusinzidde Ssekanyonyi abantu bali mu kibuga ku 5 ku 10 ku 25 naye gwe okimanyi kanka kaine ettaka likyaliyo muntu n'okwata miliyoni 10 n'ogulayika namba mutambuleeko munoonye ebibanja awantu awalala mufune we mulimako muwogo mufune we mulimako emmwanyi mugendeeko mu byalo kati gw'olaba nti twazimba ennyumba eno tugenda gigabira muwala waffe oyo muwala waffe wa birthday tugenda mugabira nnyumba eno naye naba gye tuvudde ne gye tugenda omugabira abaana tubayigiriza bayige okulima ate mukole ebyo ebintu ebitambula olime mulinga nno bamulyawo ena nekyogerako babalukwago nanyiga babalukwago agamugamba abalima mulinga abalima rosemary mulime ku mmwanyi rosemary ogenda mulima ononya akatale kakubule mulime ku muwogo lima lumonde lima ekintu kyonootundako nawe n'olyako nakyo abantu balima obusaanyi kankaka ne balima obusaanyi naye nga obusaanyi babutundawo obwo bunandibona obulya mazima omanyi bw'oba osomesa owa abantu ekikolo n'eddagala nakemebwako ne puroguramu eno gituuma ekikolo n'eddagala nenkizuula nti ate ekyo si gwe gwali omulamwa gw'okugiteekawo naye waliwo abantu benjagala ofunira solution njagala okubuuza abantu babeera twakyogeddeko wali nenkijjukira nga nnyo kiteeka mu mboozi ya leero waliwo omuntu gwe bagamba abeera n'ekigere kitali mu kinnya nga bagamba nti ye mu buzaale bwe aba wa kisiraani ekitavaawo mu buwangwa n'ennono
waliwo enteekateeketerezo omuntu oyo tewaliwo kisiraani kitavaawo abakazi ab'ebirivu abakazi abatalina mabeere abasajja balina ebigere byatuula obulungi ku ttaka waliyo abantu abazaalibwa nga ba mikolo nga bwe nagamba nti otunula nkalirize ng'owenkalalagirira omusota waliyo abantu abazaalibwa nga balinako amaanyi ag'obuwangwa n'ennono nga geetaaga kuteekateeka kati ekyo ekigere ekituula wansi munnange ekitundu kya kabaka ndawula kakati omuntu bw'aba tiyasamira ndawula nga tasobola kutereeza musambu ogwo ofuuka wa kisiraani gwe tomanyi omuntu bw'abaako olubaale n'atamusamira bufuuka bulwadde tomanyi omuntu bw'abaako amayembe n'atagasamira bufuuka bulwadde bw'omanyi oyinza n'okweyambula ne bakuyita omulogo ne bakuyita ow'ekitambo ne bakuyita ow'ekitega ne bakuyita ow'ekikolimo abantu bangi nga ne bw'omusanga ku makya tosobola kukwata kkubo naye ng'omusanze ku makya tosobola kukwata kkubo n'okola ki n'ogenda n'egyolaga n'ofunayo nti oba ogenze kusuubula oba ogenze kufuna kibanja n'omuyita wa kisiraani ojja ne tukwambulula ntera obiwulira ng'oli biganye ng'ayingidde ekibuga oba nasanze ani ate ebintu bya myaka 10 omutonzi bye yateeka mu nsi situyinza kubyogerako leero mazima okiraba situyinza byogerako leero ne tubimaliriza omutonzi bye yateeka mu nsi tunaasobola byogera mu puroguramu eno essaawa emu tubimale naye bassebo ne banyabo mutunoonye mujje gye tuli tubayise mujje tubayambe mazima mujje tubakwateko tubategule tubakokole tubajjanjabe mubeere nga muli balamu bulungi eddagala lino lye lya Mukama Katonda lyateekateeka ery'ensi yammwe nga Mukama Katonda bwe yabateekateeka ate mutegere nti Panado bamujja mu miti bamujja mululuuza kwiniini eddagala lyonna lye mukozesa wadde nebalongoosa liva mu miti nga bwe mulaba emiti gino kati mujje tugattegatte tutege emiti waliwo omusajja abakunkubira olwaleero jjajja Ndawulo w'ekatose ye mwogeddeko kubanga puroguramu kwegamba tagaana baagenze musajja wa ku nnyanja okwo ne bamuyoolako yinginize 7 ankubidde essimu ku makya ga leero n'aŋŋamba Ssaaba Kabona yingini bazeetise ne mugamba bazibbye batya nti bazibbye mu sitoowa ne bazitwala kyokka kuliko ezange 2 6 5 si zange ne mugamba kale nengende wajjajja Namuzinda ewa Kasajja ewa Kalondoozi eno kisonko kya kovu bwe kiti mbadde na nnimiro wali n'enkiroona ne mugamba jjajja Kalondoozi mwenzo okuva wali Ssekanyonyi okutuuka wano nga nkubiranga nga nti abasajja b'abantu babasanga ku kizinga nga basomosa yingini kunze mukwate emmese kati bavuze babaleetawa mukono mpulira okitegedde naye ankubidde bukubizi ssimu kakati olaba omuntu asobola okubba naye mmwe ne muleka abantu bammwe ne babitwala gwe kangako kimanyi nti yingini ye lyegenda mu bukadde 10 kati kituufu kakati bakututteko yingini 8 n'okugula etasobola kufa mu kaseera katono n'ogiwangaaza nakyo kyafuuka kyakusabira busabizi okitegeera kakati abantu bavuba bali ku nnyanja okubawoza ebyennyanja tebifa gwe tokimanyi nti waliyo eddagala lye bayita empuli sirimanyi lye tuteeka mu butimba bw'ebyennyanja abavubi tebalikooko ku nnyanja n'ekyokulya tekibabuze n'ennyanja tebatandise giddukako mujje ffe abaasamira mu kasa ffe tumanyi ebyennyanja gye biri ffe tumanyi kye bakola bassebo ne banyabo tubannyonnyola ensonga zino ffe tuli basawo b'ekinnansi ate abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi ate abakwatagana kyesimanyi nja kukugamba nti gende wa jjajja oyo akuyambe njagala kusembayo olw'okuba nti waliwo enteekateeka zenkusanzeemu tutuukirize obuvunaanyizibwa bwe twewa okukola jangu wano nze nkuyise gwe lwaki ogaana tunula eri bakulaba gwani Namuddo Namirembe oli muwala waani abantu bagenda ne balowooza mu situina baani mufaanagana batunulira Nabisasu mwine engeri gye mufaanaganamu balabye mukulu wa Nabisasu abaana gye bali omuntu oyinza okubeera ng'oli musawo wa kinnansi naye nga ssebo n'okugjayo omwana w'omutunulako babeereyo mu bulibe eyo mu kabuga eyo emmanju naye omulabye muyise buyisi abuuze ku bantu munanga abalabye abo baagala okubalaba n'okubategeera nti gye mulisigaza emisambwa gya kitammwe basiibule
njagala okutegeeza abantu abaliyo eyo mu bwetaavu bw'ensi yonna nga nkutegeezaako nti olina bazzukulu bo olina abalwadde omwaka bwe guba guggwako eriyo abantu abakola emitala w'amayanja nga kontrakiti zaabwe ziweddeko ne basobola okudda waliwo abateekateeka okuba nga baddayo ate waliwo n'abalemeddwa okuddayo olw'okuba nti emirimu gye baaliko gyali mibi bakyali mu lutalo lw'okunoonya emirala njagala ompeereyo obubaka eri abantu abo abazze mu ggwanga okuwummulamu nga kati January beeteekateeka kuddayo kiki waliyo package yonna gye basobola okutereeza mu bujjajja ne baddayo emirimu ne gibatereerera abantu mwena abazze mu Uganda abasuubira okujja nkwegayiridde togenda nga tolabye kusaba kabona Jjumba Lubuwali gaweesa package tuyina nnene tumanye ebintu bingi ebizibu by'abantu situyinza byogerako ne tubimalayo bw'oba tolina butuuze ensonga tujja gikolako naye bw'oba ogenda yitako eno tupakeginge naawe weeyagalire bannaye ekyeyo kizibu muwulira nga nvumirira abantu abali esente z'abantu abali e Bulaaya kyokka abantu b'e Bulaaya kankaka beerwanyeeko ate abantu tubakoledde ebikulu lwakuba situwogera wano abantu tubakoledde kati pakeji eyo jangu tunaaze tukokole tusumulule tugange tumuze elubaali tugambe Sewamala Musoke tugambe Kabaka Bulamu tusumulule jangu tukole ebintu bingi bye tuyinza okukola wooli n'otereera waliyo abaana abamu gabbo gye bagenda banna mutabani wange ali eyo Bulaaya muzimbi yavudde ku kizimbe naagwa n'amenyeko omugongo guno backbone n'amenyeko eggumba n'amenyeko omukono naye omwana tumuyunze kankaka mujjwa wange ampita kojja abamuzaala bankima tumuyunze kati atandise okutambulira ku miggo ng'ate tatuuse wano ate mu nkola ey'okumuyunga obulungi kale nno mmwe abantu abaze toddayo nga situkoze eki nga situlabaganyeeko abamu babikola mu biyumba eyo nga zo ssente bazimusasula naye ng'obusungu bw'abaakolera bumutiisa nti nno tebali mukola ekikyamu mu bujjajja mulimu obukuumira omuntu ku mawanga n'akomawo mirembe iriziye empologoma nze ndi mpologoma tekwata mutama gikwata munga emulya omutwe gw'ensega buyisibwa omu nsega y'ebika ekitawagula tega wansi empungu terya biri ekikonge lukuula kyewungula nze nikonge yakukuba gyesitalako yagigwako kati onsanze tekasikirwa mbazzi egyo gyonna miti giganga omuntu tumuganga ate tumugangira nno gyali nga nawe talabiseko ne tutuula kanka kutuula ekisiikirize kyekyo ne bakisalamu eddagala ekisiikirize tomanyi nti ekisiikirize gwe muzimu gw'omuntu omuntu bw'afa taba nakisiikirize ekyo obadde okimanyi awo omuntu toyinza kuteekawo omulambo mpozi ng'olaba ekisiikirize kya keesi naye ne bw'oguyimirizaawo teguba nakisiikirize kati waliwo abaganga ekisiikirize si buli muntu nti baganga muntu yekka n'ekisiikirize bakikola ki bakiganga ate ebintu ebyo abantu babimanyi ebintu ebyo abantu babimanyi era abantu abo ebintu babitegeera nga bwe babikola era bwe bifaanana kale ggwe togenda nga tondabye tojja nga tondabye tokola kintu nga tondabye jangu twogere nkubira kasimu mpeerezaako obubaka twogere omwaka guli twagumazeeko omwaka guno gwakugaggawaza abantu omwaka gwakujjanjaba bantu kankaka omwaka guno ngenda kuspecializinga mu bantu ngenda kukolera abantu obulamu bunaakyuka ngenda kukyusa bulamu bw'abantu omwaka guno ngenda kukola bikulu nesenga kulanama mama abaana aligaweesa ebintu tugenda kukola bikulu ate njagala nkule ffe tulina nze nina byenkola ate nesenga alina byakola kakati twaddira amagezi g'abantu babiri ne tugagatta awantu wamu ne tukola ebintu era ojja kulaba ebintu bingi bye tupakeginze bye tukoledde abantu ate n'abantu ne batwagala kanka kaffe tugenda kuweereza abantu gwe ojonobeerereeyo mu byobufuzi nga naffe tuli eno mu byeddagala lyaffe ebintu byonna tugenda bikwasiza wamu wabula n'omulanga omulala gw'enkuba
nti n'abasawo b'ekinnansi baleke kubalowoozaako nga mulowooza kutujjako musolo. Tojja kutujjako musolo ng'otutadde mu tteekawo simanyi Witchcraft Act tuli balugu. Musooke mutukolere etteeka eritusevinga mulyoke mutujjako omusolo nga mutubuulidde n'ekereziya gwe ziwa n'emizikiti gwe giwa n'amakanisa gwe giwa. Amakanisa nga tigannawa musolo mbeegayiridde basebo ne banyabo situli wiringi bawa musolo. Era timulowooza ffe naffe twasamira lubaale waffe buno bwa Katonda bwaffe timujja kutusolooza kuba tugula amafuta tugula omunnyu tugula engoye ebintu ebiyingira mu ggwanga tuwa omusolo titugenda kuweera masabo musolo. Amasabo masabiro g'abajjajja baffe masinzizo. Era ssebo Pulezidenti Museveni tokwata mu masannyalaze ng'olowooza okusolooza omusolo gw'abasawo b'ekinnansi. Abasawo b'ekinnansi tebawa musolo. Waliyo tawuni kanso disitulikiti ezitandise okugerekera abasawo b'ekinnansi emisolo awo nja kubagaaya bugaaya. Mpozi mwe mulowooza nti no mugenda kutugoba mu nsi yaffe. Ffe situjja kuweera mayembe ge mutakkiriza ge muyita sitaani lwaki mugajjako omusolo. Musooke muteekawo nti mutumanyi muleke kutuyita Witchcraft Act nga mulinga abatugobaganya mu nsi yaffe. Mulowooza Katonda yatutonda n'atutondera emizimu n'atutondera emisamba n'atutondera amayembe nga mumuyita sitaani. Sitaani afaanana atya? Omuggali va Nile guva mu Uganda wano gwe gwagenda Jordan eri gye babatiriza Yesu gye guva wakyafu gye gulaga ye watukula. Basebo ne bannyabo omusolo gw'abasawo b'ekinnansi tibagenda guwa. Omanyi muli baakunenyezebwa abasawo b'ekinnansi bano nga basaba obukulembeze bajja ewammwe ne mubawa obukulembeze ne bafukamirayo ne bawangula obululu. Bwe batuukayo ne babagerekera emisolo ate n'obuwanguzi ku kabaga k'obuwanguzi yajja yabumuwa tajja bagenda mu kyaki tebatuyita kati munaabawulira tubategereye wase wamala naffe tubateega wali mu kitundu ekirala tubateega mu paati eyo ebeekolaki ebeddako kale nno bassebo ne banyabo olw'okuba nti kankaka emikolo gigenda abadde batulaba ku Facebook ku YouTube ku SK7 Media nzikiriza kankaka onsiibulire wano ka programu akoolwaleero ebintu bye twayise mu kumalako omwaka bw'onooba oyagadde onoobatabuliramuuko amazima ne balabayo ebitonotono. Ku lw'ebyo byonna abadde baweereza eno ne gwe babadde mulaba eri njagala okutegeezaako nti ku mulundi ogujja abantu bansabye oba nnyonnyole amadagala agakolebwa ku mirambo egibeera mu bika byabwe ne gibabuzaako emirembe emikolo egikolebwa emitwete w'omufu nga waliwo atuddewo atavaawo gibafuukidde kizibu lwendiddamu okulaba mu 2022 awo nabo bali babafunye solution. Abantu balina ekizibu ekyo abantu babalogedde ku mirambo gy'ewaabwe abantu babalogedde ku mizimu gy'ewaabwe abantu babalogedde ku bijja abantu batya n'okugenda okulima ebijja olw'amadagala agakolaki agajjuddeko naye solution tujja kugibawa mu programu ekolaki. Kale eri abo bonna abadde beetaaga obuyambi obwo mbasuubiza nti programu esoose mu mwaka guno ey'okubiri enaaba yakusootinga kizibu ekyo n'abalala mwongere okuweereza ebirowoozo byammwe ku bibaluma kubanga abakugu weebali ku lwabo n'abadde baweereza Ezekiel Kapita tubasiibudde mweraba. Tumwebaza Katonda w'amaanyi oyo atubedde mu guno omwaka oguwedde ne mu gujja kuweeremu ebibala munnange omukulu w'eggwanga nkwagaliza omwaka omujja ne Mukama kutaddeko eriiso Saabasajja Magulu Nnyondo nakola ntya nkwagaliza omwaka omujja wangala omwaka omujja embalala n'essoloti mbagaliza kotido mubende ne hoima abeebunyole mwe muli b'amaanyi Kyaddondo Busiro ne Ssingo mbagaliza Bugerere Buvuma ne Kyaggwe abeebuddu mwe muli